Yes, nyongera okulamusako munywanyi wange. Oli otya webale kutulaba, webale kunyiga kaddaako. Atana kanyiga bulira ku muno nti nyiga bachoge batya? Subscribe. Mu Luganda. Nyiga akade. Goberera subscribe chenjagala. Kwe kugoberera. Ate nyiga akade mu Luzungu. Musajja. Ebugamba bulu. Place de kabero. Ate place kwe kunyiga. Place sebo kwe kunyiga. Opozo oli musiru. Place gye wasomera. Kisinzira gye wasomera kubanga namalira mu UPE. Ekyo si ensonga, lwa nsonga nti ekikajjo abasudani bakira kikajjo. Kakisinzira olazeewa kikyoyita kati place de kabero nyiga akade. Nedda sebo kati yogera nyiga nga bwe tukyogera mu Luganda nyiga akade. Nyiga. Kale twongera okwaniriza Concept Peterson anko abakadama ndine mukwano gwange tuli ku goldkimatono. Gold kintu kiba oba tukiyita zaabu mu Luganda. Guno gwe mukutu gwe tugenda baterangako ebitambula ebiriwo. Olwaleero tugenda kwogera ku bintu bingi nnyo naye okusingira ddala tugenda kwogera ku kye bayita love kyeki omutwano gwe buliwa omuntu akwagala yaliwa anaatera okukyawa omulabira ku ki kyekikundeesezza kafulu kabaka omukadde mu kino oli myaka emeka ni 52 ateri wa 52 alina nvi oli mu 7 waliwo nawe 11 abazirina sebo oli mu 7 lwaki osala ani si musango obuuza by'obuuza lamusa kuba tulaba mbalamusiza banyabo ne basebo mwebale nnyo okutugoberera wano goldkimatono omukutu gwammwe bagamba batambuze mutambuze link mutambuze omukutu andi link gwe mwala mutambuze omwala tulinako abazungu abatulaba abali ebizu ladies and gentlemen you walk the mwala comment kale gende maso enaku z'omwezi ng'omusanyusa enaku z'omwezi teziyamba ate enaku z'omwezi 14 ebira Valentine kati ate lwaki obadde okaya naye nammwe mutijja ne musukka Valentine ogirabidde emyaka emeka nakali eziwerako gwewakalya mmeka Sematimba yayita wano Valentine yakagiyita jjojjo tetinayo kwera myaka wadde 10 Raila Valentine yakajja yakatuuka wano naye Sematimba yagivumbula mu Uganda Valentine ejjetya mu Uganda we tuli era yali omunyumungufu yagireeta era mu kutandika okugijaguza ba artist twali batonotono abaali bagijaguza abaali bamutegeera akana akajanja mukakoze zino nako kubeera linda katono agitandika atya andeka naawe nkunyonyodde tebina nnyo makulu tuli watunyumirwa naagala okunyumirwa ebintu ebiti subscribinga waliwaga nakoledde mu bigere ate musango wazaalibwa n'engatto vidda neerabidde ate weerabidde ki kale omuntu anaatera okukyawa omulabira ku ki omukazi ali mu nnyumba yo ng'anaatera okukyawa nani nze tebankyawangako kati tokirina akaidia byabakyawa sibimanyi naye okozesa experience sooka tudde ku kwagala okwagala kuno kujja kutya ekisooka bw'obanga tonnaba kufuna muntu sooka bubuuza omwoyo gwo oyagala muntu afaanana atya ogubuuza otya andi obaako ne byeweegomba nga bw'ogamba neegomba entuntunu oba kasooli era bwoti obeera awo ng'ogamba nti nze nendaba omukazi omulungi annyumira oba omusajja omuwanvu ng'ogyeko bano ababbi abaagala ssente ennaku zino tabaako choice gyayagala ekikulu kasita kasente kajja era aba ayagala kasente era singa omulaga ng'akalabika ng'akakendeera teyeetaaga kusiibula ayita manju n'olwekyo ntegeeza ki funa choice gy'oyagala nti njagala mukazi muddugavu abeeru baabazze tunula bbali baleke bakole ki kati ekyokubiri olyoka omanye bw'omala ofuna omweru oba omuddugavu gw'oyagala ebirala oyagala ki
kubanga tewali mwagalwawo gwogenda kuzaalibwa naye. Abamu bagamba twazaalibwa ffenna, waliwo ne yagamba nti bbaawe nga bw'aba ayagala kusamala mukubiramu bebi nzise. Yali akulimba. Tekiriyo. Tekiriyo. Gwe tosobola kikwana okubira omukyala bebi nzise. Ate nyinza oba nga ndi mu kategole y'abasiru tuka ku ekyo. Anti wawo omukyala Tindye bwe yatugamba buli lwaya omwami bwe bamuyita Leipi. Leipi omumanyi? Leipi ewa Sparka. Yali kati ku Sanyuka TV. Yavaayo eri. Yavaayo dda. Andi ndiwe Kasanda ndi mulimi. Nayo TV olabengako. Ate ndabengako ate eno gye tuliko city. Wawulira omukolo gwe? Saagulira. Yafuna omwami bamuyita Tindye bwa n'akyala, embaga yali y'amaanyi naye kati yamukyawa. Naye luli ng'atugamba. Kati musango guliriddeawo mu byonna by'onyumizza. Anti omusango w'eggulu we tulaga. Oba kumukyawa. Awo. Tewali mawulire. Omukazi yatugamba. Okuva edda bajjajja baffe abalina amagezi baatugambanga togenda kwanjula mukyala nga tazadde. Bw'aba tazadde aba afumbye emyaka 5. Kitegeeza ki? Nti bw'aba azadde si nsonga ne bw'aba omwanjudde emyaka 2 oba 3. Olinga agamba nti omuntu atazadde tebamwanjula. Kyokka bw'amala okufumba emyaka 5 okwo okubonaabona kw'emyaka 5 kuba tukuvaliwinga ng'azadde. So si muntu kujja olw'okuba olina ssente n'ofuna omuntu muwowino mu Desemba n'omukuba embaga. Olinga agamba mbu Tindye bw'ati yakoze musango okukyawa omwana ttu. Bw'abanga teyazuula bituufu by'ayagala kubanga abatuuze tulambulamu bulambuzi. Naffe ekituluma kiri kimu. Omukulu oyo bwe yali omukulu ng'ayagala kussa yali mala akubira mukyala namugamba bebi nzise olunaku ng'akuba essimu kumpi mutwalo. Covid we yatulumira wano mu ggwanga abantu bangi okussa kwalema ne bagenda ku oxygen ne bafuna oxygen. Kaakati ekiseera kyatuuka obulwadde ne buggwaawo era oxygen tekyali wa bbeeyi nnyo nga ddi. Kakati bw'abanga okussa yalinga asaba busabi. Ekiseera kye kino. Yesize byayagala. Size byayagala. Kakati wali omenyeseeko omutima gwonna nga omutima guno oli nga gumenyese. Ani nga gumenyeka lwaki? Tomenyekangako. Mu bya ssente mu byaki? Simanyi kyonna mu bikali mu byalaavu. Ate mu byalaavu kati nze nga ndi musiru kwenkana ki asobola okuddya omutima gwange n'enguwaayi. Teri mwana wa muntu yali akumenye ku mutima. Waawa. Tuli ku TV, tuli wano abantu batulaba, tuli ku Golodi Kimatono saagala olimba ensi. Wali omenyese tomenyekangako mutima. Simenyekangako ku mutima kubanga saagalangako ku muntu wa famire yange. Okwagala wa famire ku kyekimenya omutima. Anti kyekyo kubanga aba weeyalika n'ogamba ate kati omwana wa mwannyinaze gwe nawasa. Naye bw'abanga si y'oyo nga najja nenfuna omwana w'abandi nga musanze busanzi ne musanga Dar es Salaam ne mubuuza bwe kimu nga yakimbuulira maama wange yegundi taata wange yegundi nga nafuna mukulu. Omutima gwange bwe maba ndi waguwaayo mpaayo 10%. Nosigaza 90. Yes. Lwaki? Nti omuntu ono nfunye mukulu. Eno gyali mu baagalana ali mu katale. Abamwagala bangi. Ate nga abamwagala abeera wakuvuganyaako. Kakati bw'anyamba n'anjagala. Eyo percentage njiwayo. Kyokka mbeera mu bwerinde nti nga bwe yasobola okunzikiriza. Bw'alikkiriza nange. Asobola okukkiriza omulala. Kati siyinza kutwala mutima gwange n'engubikula n'engutwala mu kaveera ne muwa. Kati gwe tolina gwali omenye. Ate nga mumenya kuki? Nze ate njagala abasiru. Ekitegeeza okyali awo. Naye bw'ofuna omuntu akumenya omutima oyinza mukola ki? Tasobola kulabika lwa nsonga. Nalonda namala saagala kati ndi ku birala. Muna bino ebintu bibuzaabuza. Ojja kukemebwa. Nga nkemebwa biki? Sitaani takemangako. Nkyali myaka egikemebwa nga nsangawo. Sitaani omulaba. Sitaani omanyi ye musajja omuzibuzibu. Kubawo nnyawo. Musajja atafa.
ng'abalala musajja awangadde emyaka gyonna aline Katonda ye musajja gwe bakijja ne bagoba buli kaseera ataseetuka. Linda katono twagala otute akantu kano sinakategeera sitaani wamuwulirako nti yafaako sitaani olowooza yakawangala emyaka ng'emeka wazizo bba ye ekitabo ekigaa nti sitaani yafa sitaani si muzimu anti bwe kiwale kinaakula ani agamba sitaani ate n'ogamba nti omupiira ye emmotoka sitaani ye sitaani fera tuwulira bawulire nawe bw'owulira nange bwe mpulira naye nze nkubuuliza mu byafaayo byonna waliwoddeko nti sitaani yafa nawulirako yali ankema yansangawa ate yakuyitawa anti bankadde wanyonyi oba atambulira ku sitaani ayita atya Katonda ate nze mmanyi nze nimu eyo famire okireese oli ku golodi kimera kwe tuli mpola kimatono omanyi bitwanguyira oli ku golodi kimatono subscribinga sharinga tambuza link mpola tukutu emirala gyonna gye tuli tulina opeto twagale kubanga tetuli bannabyabufuzi tuli ba entertainers tuli basanyusa mu luzungu kye bayita lafters oluzungu tekiyamba tekikola era oluzungu wadde omanyi ndi gyeruli lwaki wadde otandika emboozi siri otandikiddeko ati sirwaffe kakati kiriba ekiti nze nninga bwana Bujingo kweyo ensonga yagaana omutaputa yenna bw'aba asabisa yagamba abatategeera Luganda mugende oli mutuufu ye n'agamba wano njagala baki kati osabira wa ku byaki okusaba noga nti Bujingo ye musumba wange okusaba si ensonga kubanga naye bwe mba naawuliriza totukuba kubanga ki andi nze kennyini ndikisabirwako ndi mulevo esabirwako kubanga nze kennyini kategole yange ndi mulevo z'abaminisita ndi VIP nze ng'omuntu ne bapasita babeeramu eyo levo osobola tuula mu kyaji kati kumpi nange nsinga ku musumba naye nga bwe mba njagala kuwuliriza ebyamakulu omusumba wange Bujingo toyinayo mulala nga Bujingo taliiwo kale tugeze Bujingo agenze Bulaaya toyinayo mulala ate agenze Bulaaya mu magwa gwafudde anti abatagenda kubuulira anti abasumba aba tebategerekeka naye Bujingo ensonga agyogeranga bweri tayagala kumanya omanya ali ku kamera olwo naye musajja twamugjeeyo wala waawa aze munanyiga kwetuli naye mbanga temutulaba mmwe mutuga mukusooka genda okebere kwata microphone tulaba bakwetuli kubanga mukusooka kirabika wadda twogenda tuliiko kati lwe tuliko osanga emboozi gye twakubyayo teriiyo onoba onzise bannaye kubanga wamma tubadde ku musumba waffe Bujingo awo twatuuseewo omusumba wange omulungi Bujingo alinga Katolubwama ate asumbira mobile money anti muntu wo omukali naye nkusiimye oba yagenda obeera Valentine wo leka kubuzaabuza abantu nze gambye omusumba wange yani Bujingo lwa nsonga nti ye tayagala tabuulira bantu ng'aweeweeta ensonga agita direct baba anti nenkugamba nti yagenda obeera Valentine wo ate lwaki ate oyo okipikaapika nze gambye omusumba wange yani kati akola ku Valentine anti musiime ku lunaku lw'abaagalana omutwalireyo akamuli nkugambye owulidde njogera abasumba bange bameka Bujingo omu era muwuliriza era ebigambo bye mbitwala kubanga kiyamba ki omusomesa okusomesa ebintu n'obireka wootudde anti nange nenkubuuza wali omuddizaako ku byoyize ate lwaki simuddizaako tulabanga byenkola ka mobile money gwali nkyalidde singa mbadde siina makulu ndinako kubanga buli muntu abagamba akyawa okubuulirirwa akyawa n'okumanya
kyokka anti engero z'abaganda zena zivaako kati tofaayo dda kuzaabako olumu lugamba ate akole n'okulya taalyenga ate batugamba gava mu kulya anti kati kirudulu olutuufu andi ate akole n'okulya takozi taalyenga ate kati agava mu kulya gembaki anti osooka mu kulya n'olyoka ogenda okole andi kati otegeeza ki anti nange sesitamanyi anti tewali lw'otalya kubanga olwakuzaala otalikirawo okuyonka kitegeeza bonna kuba walidde paka wooli naye ovuga supiidi obadde oŋŋamba bugingo ye musumbawo n'otuteramu ne katolubwama naye musumba andi katolubwama ne bugingo tebalina njawulo ekigambo bwe kijja bwakikuba tayagala kumanya taweeweeta mpozi ne mukwano gwo gashumba mukwano gwange muve lwaki otawaanya mukwano gwange oyo muganda wange ati naye bwe kijja naye bwakireeta ani awula teyenkana bali musajja ne katolubwama nno naye ye bwe kijja bwakasuka bwajja kuba pulezidenti omuwagira ani katolubwama eka naye musajja kwonoona mboozi obwaki obwa pulezidenti bwa uganda ngazi omukulembeze wa uganda yagambye bajja kwesimbawo ngezezza bugeza nti bwabazze nga katonda amuyiyeeko amafuta lwaki era ogeze ekyo wama oli ku golodi kimatono kwe tuli lwaki ogeze ekyo omukulu gwe twakyazizza alina empaka sibu kati bugingo bwajja kuba pulezidenti omuwagira obwaki obwa uganda kati nga kyaki ebadde ki anti katonda mugambye kati osobola musajja bw'obeera ng'olina abaana bo buli omumanya kyasobola asobola okulya emmere tayagala kukola mirimu omumanya ayagala okuliira ku sowaani etali njozi omumanya n'abalala buli muntu gw'owulira njagala ennyo mwagalirawo waali lwaki oseeseetulaba kale tuddamu okujjukiza subscribinga sharinga ate tuwe business enamba gyolaba wano ku screen enamba gyolaba wano ku screen abantu enamba eno ya booking enamba eyange eri 7523878992 ku sikulini sigitaddeewo leero nakyo gyeko enamba anti erateekawo ya manager alina okulepuka n'abo naye nkyali mu arrangement mbulamu emyezi lwakikati enamba gyeko yati anti lwaki obadde enamba abawagizi bagimanyi oba si wabaayo omuntu ng'ayagala bantu bonna kati waliyo abakyala abagamba nti gundi oyo 7523878992 abagamba ki abakyala baliyo kati oyagala tujja ku mugaati anti kyeŋŋamba bateyagamba abali bateyagamba ki anti waliwo akwagala okunjagala n'agamba waliwo abatanjagala balowooza onoonya nga baga nti babiri ati sinamba 3 sokoleke waliyo omuntu yenkananga nze ng'anoonya kale wamma tuli Kata Live Media waliyo abantu abenkananga nze ng'anoonya ng'ategeera naye bagambako ti nafiisa okimanyi simanyi mukyala Katolubwama alina oba talina Katolubwama alina n'abazzukulu gabudde ntalina mukyala anti abantu bonna abagezi tewali nsonga wakyateeka omwagalwa we mu kamera why ensi emumanyi ekole ki bwemala okumumanya ekole ki ne bugemba ono bakyanoonya bugemba asobola okuba nga yayita ebbali n'awasa kubanga talina kuwasiza ffe awasiza ye kati agusima wulire gandi gundi yawasa kubanga omuntu yenna bw'atuuka bw'amala emyaka 18 okugenda waggulu alina ofuna munne lwaki atubuulirako tinze bannaye gwe mulaba nafuna why abantu nga balaga abantu baabwe kati balaga abantu baabwe guwaze n'aliwa bamma tubaagaliza olunaku olulungi akawungeezi akalungi amakya amalungi subscribinga sharinga tambuza emboozi ate commentinga tugenda beeranga wano nga tubanyumizanyumizaamu ebitambula tetuli bannabyabufuzi tuli basanyusa
if you have a stresses, ate nga bw'olaba channel yaffe nga toyagala biriku awoyitawo togoba bantu baffe bulungi teri muntu gwe weetuggako omuntu akwagala abeera akwagala lwaki gwe toli munankani wakalulu nti jagenda obayisayisaamu kasabbuuni ne kasukaali bakwagale oli wabyansanyusa kati atakuwoomerwa ayitewo omerwa abeerewo full stop. tuyina n'ennyimba tulinako ne skits osobola okufuna ekikumalako stress. Omukama Katonda abakuume.